mbuuza ku baana bange ab'obuwala mwasuze mutya kano nno k'abaana ab'obuwala abagenda mu nsonga ne mulumwa embuto era n'abo abaana abanaatera okugenda mu nsonga nga tannaba kugenda mu nsonga kikyosooka okukola gwe wenna alina omwana omukulu ng'anaatera okugenda mu nsonga nga tannaba kugenda mu nsonga kikyateekeddwa okukola naawe kennyini alumwa embuto nga bw'oba ogenda mu nsonga zaffe ez'ekikyala naawe olumwa olubuto mbadde nkuleetedde ettwatwa lino njagala mulyetegereze bulungi baana bange ab'obuwala libeera bwe riti lino lye bayita ettwatwa ne nkuleetera kaakamunye kano kabeera bwe kati kano ke bayita kaakamunye k'ogenda okunywa olubuto lukkakkane owone kino kye bayita ekibwankulata mu lulimi olwaffe Oluganda ekibwankulata kino obigatta wamu bw'oti ng'omaze okubyozaako tobissaamu nganze byonna n'obigatta wamu n'ekibwankulata n'ofumba n'onywa ku makya kawungeezi olubuto ne lutaddamu kuluma ng'ogenda mu nsonga era bw'oba tosobodde osobola okukinaaba ng'obigasse wamu n'obinaaba ate mwattu eddagala lyaffe teririiko side effect ery'Abaganda bannange tudde ku nnono mweyunidde nnyo ebiweke ennaku zino ensangi zino muve ku biweke mutandike okukozesa ettwatwa mugamba mutya abaana bange ab'obuwala nsanyusa okubalaba n'ab'obulenzi mwebali kukwata ebintu mugenze mubitegeera kyekinkezezza ku makya gano n'akamwenyumwenyu kano nti abaana bange ab'e Dubai abaana bange ab'omu Uganda ensonga muzitambuzza ne bannyamwe bazitambuzza bulungi nsiimidde ddala ddala kaakati olwaleero nziza okusomesa ku kigambo omunnyo enkozesa yaagwo ng'oggyeko eri enkozesa gye nababuulira enkozesa yaagwo okwetangira amalogo okubeera ng'ekikondo awaka tukikola tutya okubeera ng'ekikondo ku mulimo n'obeereeyo ne weesiga n'akonyuko nga tekakuvaamu nga ne ssente tekuvaamu nga n'ebijini tebikulumbagana nga n'ebyokola tebijja nga n'ebirooto ebibi tebijja okwata omunnyo n'ofuna ejjiiko wadde sigireese n'ofuna ejjiiko zo bbiri n'oziteeka mu mazzi bwe gati bw'omala okuteeka mu mazzi n'ofuna entangawuuzi za mirundi 2 nazo n'oziteeka mu mazzi n'osala akatungulu emirundi 2 olwo tugenderera ki okusobola okubeera nga amalogo gano tusobola okugawa omwagaanya ogudde ewali nnyinigo negetasobola kulumbagana notasobola kufuna birooto bibisene nezitakuyita mu ngalo nako bw'omaliza n'okasuulamu wabula okakasanga nti kazzeemu ne keegatta okitegeera bwe kamala okuddamu ne keegatta bwe kati ng'olwo ojja okwata empiso nga kali mu mazzi mu abali ebweru n'abali e Uganda ng'okwata ekikwanso nti munnange gwe wenna ayagala okundoga nga kali mu mazzi wali nga kali mu mazzi bwe kati mwenna mbasiibye era mbatuzze obutaddamu kummanyira kundoga kunsiraanya kunkola buli kimu kye mwagala ng'olyoka otabula nti kale entabula buli kintu kyonna nkitabula kidde gye kyava buli muntu yenna eyankola ekibi mutabulira oluvugutu luno mutabulira ebyokola bye musindikira ebintu bye buli kimu bweba ssente zibadde zimpita mu ngalo nze ziddemu zirabike naye nnyini ze yabinsindikira ebijinne ebyokola ebidandi byonna ebiyembe mbizzaayo kale bwe mutu bwe mujja okweganga bw'omaliza okutabula kwata ayagala okunaaba anaabe ayagala okutereka ennaku nnya atereka alyoka anaabe musobole okuba nga mweganga nga kifuuka ekikondo nga mubeera mwenna abagenda bweru nga tebasaze eddagala mu mubiri mukozese lino kale bwe gutyo bwe gubeera nga gukutte ku Nnaalongo ne Ssaalongo obweza bwa Mukasa ne Namukasa nga ab'obuwala nabasuubiza eddagala mwebale kuwagira mwebale kinkeezezza ku makya gano kwagala kubalagirira ku ddagala ly'obuwoomi ebiseera ebisinga obutamanya abaffe butuleetera abasajja okutusuulawo n'obutawooma gwe omukyala nga toyina mazzi omukyala nga towooma era nkuleetedde eddagala okulwa waffe wuuno
abasinga mumumanyi bulungi. Akabisi k'enjuki owoomerere obeerere ddala kabisi kanjuki oba kandagala. Entangawuzi zituyambe okugogola emisuwa, okaabe ng'ennyonza oba oyimbe ng'ennyonza. Mwana wange ow'obuwala ojja kusooka oyozeeyozeeko okwokula ono okumala okukakasa nti atukudde. Tusala okula bino tetuteekamu, tuteekamu bino byokka nossa mu mazzi. Kati amakulu ga okula ono nti alimu kano akanaanuuka, mukalaba bazzukulu bange, ako ge mazzi ge tunoonya omukyalo obeere nga tolinna bukalu. Bw'oba tosobodde osobola okukalyako kawooma mwattu. Naffe abasajja katugambako okubeera nga naffe tuvaamu amazzi amayitirivu. Entangawuuzi akabisi k'enjuki kaffe ke nabagambye owoomerere nga nako ssaamu. Bwe biti bwe bifaananye nga tumaze okuteekamu akabisi k'enjuki kaffe kano, ng'ossa ku muliro. Akati bwe tumaliriza tukwata okula waffe ono ng'amaze okwozebwako nedda. Kakati nga bwe mulaba bwe biti bwe bibeera nga bimaze okujja. Mulaba akanaanuuka abaagala amazzi bannange gye muli. Bannabukalu munnange ke kano. Olwo tuba tumaliriza okufumba okula waffe ng'ossizaamu entangawuuzi ligogole eddoboozi nga tutaddemu akabisi kaffe. Abaana ab'obuwala tuwoome, abasajja baleme kutulekawo lwa butawooma kuba nabukalu. Awo nno ng'ojja okwata, olwo tuba tusengejja tusobole okulaba nti tufunamu ekyo kye twetaaga, tusobole okubeera nga abaana bange ab'obuwala obufumbo tebutulema lwa butawooma. Munnange gye bali abadduka mu bufumbo ng'omusajja gatowooma, ate gye bali be baatulira amazima. Awo nno ng'ojja weenywera ka okulako ng'otaddemu akabisi k'enjuki bwe kati bwe kafaananye n'okunaanuuka kwako ndowooza mu kulaba. Munnange obeere bulungi. Ate mwattu tuli ba mukisa, ebisigalawo ng'ojja osekula. Ebisigalawo ng'ojja obisekula bw'oti, ng'oteeka mu mazzi ng'otawaaza. Ebisigalawo byonna ddagala ng'ojja osekula ng'oteeka mu mazzi munnange ng'otawaaza, ng'osobola okubeera ng'ate munnange nabunnya afunda, ng'afunda aleme kubeera nga lozo olaba. Teeka mu mazzi, tawaazaayo, obeere nga waseerera bwe wati. Awo nno we mujja okunneebaliza abaana bange ab'obuwala ng'onywa kaddagala kano akanaanuuka bwe kati. Era ndowooza mukalaba kalinga ag'ewaffe bwe gabeera. Ndowooza mulaba abaana bange ab'obuwala bwe tugenda okunywerera mu bufumbo. Abaana bange ab'obuwala tugenda kunywera mu bufumbo. Munywere nga mukozesa eddagala egganda tugasse okula, entangawuzi n'akabisi k'enjuki. Bye bigambo byange.